Ampuliriza kulamusizaako ennyo era n'enkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu ssuula ey'okusatu ettuufu liva wala mu kitabo akali amaggwa ekyawandiikibwa mukadde waffe Kakomo Godfrey. Okujjukizaako katono we twakomye, munnaffe ono yabadde ali mu kutunnyonnyola ku kirime kya ppamba butya bwe kyalimibwanga, bwe kyatundibwanga, biki ebyali gye baakitundiranga n'ebirala ebyali bikyekuusaako. Era we twakomedde ddala ng'ali mu kutunnyonnyola ku lugendo oba ku ntambula y'eggaali y'omukka. Basaba munzikirize awo we mba nsimbula ekigere mbongereyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero, naye nga tukyali mu ssuula ey'okusatu ettuufu liva wala. Nga tuzze ku bibiina by'obwegassi ebyakolanga ku kutunda ppamba, byakolanga nnyo okusomesa abantu emigaso gy'okufuuka bammemba. Kali amaggwa naye yeenyigira nnyo mu kusomesa kuno. Ebibiina eby'okumiruka bye baayitanga Cooperative Society, ppamba ono byamutundanga mu bibiina ebinene bye baayitanga Cooperative Union. Ku Union eyo ssente ezisasula omulimi gye zaavanga. Gavumenti ssente zino yazissanga mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kutunda ppamba ekyayitibwanga Lint Marketing Board. Ziizo mu bbanka y'abeegassi eyo gye zaavanga okutuuka ku bibiina ebisookerwako. Abantu kye baasinga okwagala ku Union kwe kugabira bammemba baazo bwasiisi. Ppamba olwamutuusanga ku sitoowa nga bamupima era nga bajjuza mu kitabo ekipimo kya buli society. Mu kusasula nga basasula lumu ssente zonna ezaabanga zivudde mu mugatte gw'alaatiriza ppamba eyabanga avudde mu society ez'enjawulo. Society eyasinga okutunda nga ppamba ye yasinganga n'okufuna ssente ennyingi eza bwasiisi. Awo ekyaddiriranga ye society okwaza ebitabo okuzuula buli kipimo kya mmemba ekya ppamba gwe yatunda. Ku bungi bwa ppamba wo kwe baasinziiranga okukuwa bwasiisi. Abantu baasanyukiranga nnyo ssente zino eza bwasiisi, bo baalabanga abafunye ez'obwereere. Zaabasikiriza n'okukuŋŋaanya ppamba w'abalimi abataali bammemba bamutundire okwabwe basobole okwaza obuzito bwa ppamba obunaabaweesa bwasiisi eyeeyamba. Kale wadde nga mu kadeebeede akamu mwavangamu pence 52, naye bwasiisi ono nga yeeyagaza nnyo bammemba b'ebibiina by'obwegassi. Abalimi beeyagalira nga mu mwaka gwa ppamba ne bakatagga. Abamu baanoganga sitoowa n'ejjula ne basalawo ppamba omulala okumuleka mu misiri. Ssente ezaavanga mu ono gwe baabanga bakungudde okusooka zaabanga zibamala bulungi. Ppamba bwe yakungulwanga nga w'olabira ne ku ssente empya. Ekyokulabirako, bwe yakungulwa mu 1958 nga ssente bbanka zeefulumizza mu mwaka ogwo ozirabira mu mwaka ogwo gwennyini. Abantu beewuunya nnyo okulaba ku ssente ezaaliko ekifaananyi kya Nnaabakyala Elizabeth mu mwaka ogwo gwennyini gwe yatikkirirwamu. Awo ne nkulabira buli muntu bw'agula ekyamuluma edda. Abamu baagulanga eggaali empya, zino zaasinganga kuva mu dduuka eyayitibwanga Sultan and Sons. Abalengerera ewala nga kali amaggwa baasasuliranga n'ebisale by'essomero by'abaana baabwe. Mu biseera ebyo ng'omwana wa sekendule asasula shillings 5. Ssente endala zaakolanga ku kwambala. Busuuti y'omukyala yagulibwanga ku shillings 25, empale ya kkaki ey'okwambaliramu kkanzu shillings 3, ate yo ekkanzu nga ya shillings 5. Olweyagala abantu lwe beeyagalamu mu mwaka gwa ppamba ndirwawo okulwerabira. Waliwo omwami omu gwe baayitanga Ketya eyassaawo ekyafaayo ekinaalwawo nga kikyajjukirwa. Ono yawasa abakazi 3 mu mwezi gumu.
yabawasa embaga makeke ate nga za muddiriŋŋanwa. Abantu baavaawo nga bamunyeenyeza mutwe ng'ogwalimu endege. Ekyavaamu kwe kutandika okwewaanira ku basajja banne nga ye bwe yali Ssemaka olw'okuba n'abakazi abasatu. Mbu kino kyali kimuleetedde n'okusalamu mu kisenge kye n'entimbe okwawula obuliri bw'omu ku mulala. Era yatuuka n'okusekerera abasajja abaalina omukazi omu. Bano yabajereganga nti ennyama baalyanga nninnyeko, mbu kubanga omukazi bw'aba asala ennyama nga tewali amuyambako ng'alinnyako kigere. Naye ebintu byagenda ne bimukyukira oluvannyuma, anti ettunzi lya ppamba bwe lyaggwako yacoppa abakazi abo ne bamunobako n'atandika okugeeyokera. Oluvannyuma lw'okunobwako abakazi yafuukira ddala mponga byoya. Yalina ne muganda we gwe baayitanga Nsekera. Ono naye yawasa abakazi babiri abooluganda. Mbu yasooka kusiima muto, abakadde kye baava bawanuuza nti omuto tayinza kusooka mukulu we kufumbirwa. Bwe batyo kwe kusaba Nsekera awaseemu omukulu mu kifo ky'omuto, naye teyali mubi kwe kukkiriza. Wabula ate oluvannyuma yeekyusiza mu kiti ng'embazzi n'awasa n'omuto. Abakyala bano bombi yabazimbira ennyumba mu bifo eby'enjawulo. Wabula eyali omukulu ku bombi teyalina bugumiikiriza, yalaba Nsekera ayavuwadde kwe kunoba. Abaana ababiri be yali amuzaddemu yabalekera munne okulabirira. Okulima ppamba kyali kintu kya muwendo nnyo mu kiseera ekyo. Olinga bw'alemwa okuwa omusolo kyokka nga yalima ppamba eyeeyamba nga bayinza okugumusonyiwa. Okumanya abatuuze b'ekikuŋŋaanya beeyagalira mu ppamba ono, waliwo amakungula g'omwaka ogumu lwe baasasula ssente z'okugenda ku mukolo gw'ebyafaayo ennyo ogw'okutongoza ekkuumiro ly'ebisolo. Ekkuumiro lino lyabbulwamu n'abakyala w'Abongereza era lyali lisangibwa mu bugwanjuba bwa Uganda. Abaagenda ku mikolo gino bwe baakomawo baanyumya nti tegyanyuma nga bo bwe baali balowooza, mbu anti okuggyako okulaba abayimbi abazungu abaalina emirere egy'amaanyi, agagoma ga bikokyo ne zisserumbeete, tewaliyo bikyamula. Ye Gavana ne ba DC be era n'abazungu abalala kirabika baanyumirwa nnyo. Emirundi mingi baalabibwanga nga basekera waggulu awamu n'okukuba engalo. Abantu b'oku kyalo kino tebaagendanga nnyo mu mabaala kunywa mwenge. Mu biseera ebyo omwenge Omuganda baaguyiisizanga waka waabwe. Olwagusengejjanga ne bawanulayo engalabi zaabwe n'enkulabirejjano. Abatali Baganda baasinganga kuwoomerwa malwa. Omwenge omunywere mu mabaala gwajja luvannyuma nnyo ku kikuŋŋaanya. Ebbinu ly'omwenge guno ogw'ekiwumbyangalabi lyasinganga kunyumako nnyimba ze baayimbirangako. Ng'oggyeko ennyimba zino waliwo omusajja gwe baayitanga Liiso lya Mukulu eyasesanga ennyo abantu. Bwe yabeeranga ayisizza omwenge guno ogw'ekiwumbyangalabi ng'amanyi n'okuyingira mu nnyumba n'asulayo ensaka y'enva ez'okulya ekyeggulo. Olwazituusanga bw'ati mu banywi banne nga buli omu amulagira ku kukwatamu kifi. Mukyala we yakandanga kukaayana nga baabuwe amala byambulago. Nnyinimu yaboggokanga buboggosi nti ye kye yali akola yali akiraba bulungi, wadde nga mukyala we yali alowooza nti yakikozanga ttamiiro. Kwe kumutegeeza nga ye bwe yali asobola okugula enva. Bw'atyo abantu b'ekikuŋŋaanya n'abasanyusa okukamala. Bwe yabanga atwalira abatamiivu banne ensaka y'enva eno ng'ayinza okukussa enseko, yali musajja muddugavu ttibittibi nga muwagguufu nnyo, omutwe gwe nga gwa nseenene, ekyenyi kye nga kya nkima, amatu ge nga mabangalavu, amagulu ge nga ga bitege era nga bw'aba atambula gabula kumutega. Amaaso ge gaali manene makanufu era nga gonna galinga amapeesa ga kabuuti. Yalina ekigere nga kya mugo era abamu baagereesanga nti ekigere ky'omusajja ono kyaliko olubalaza. Yalina amannyo ga masamaavu, ekkundi lye nga lya mudondo. Musajja wa Katonda ono teyaliiko kabina era
yakolanga ebiri nga wa lukuku, anti yabanga akutte ensaka y'enva ng'ate n'emabega bwa seesa empale ereme kumugwako. Yateranga kwambala essaati ya kigubaguba n'empale enzirugavu eyali ejjudde ebiraka mu bigere. Yanaanikangamu engatto za lugabire ezaali ziwedde ku mpagala. Eno emabega w'engatto waali waggweredde era ng'ebisinziro kyenkana birinnya ku ttaka. Omwami ono abatuuze b'oku kikuŋŋaanya baali baamupaatiikako n'erinnya lya Minwe. Erinnya lino lyava ku nsonga ya kuddiŋŋana nnyo. Yakuddiŋŋana nnyo kigambo kino buli lwe yabanga anyiize, anti yali mukambwe nnyo. Olwamunyiizanga ng'akuboggolera nti bwe nja kukuwa eminwe gy'engalo n'amanyige saagala kunziza mu ebyo ebya Nawolovu saaniikeko buli kimu amazzi. Ebigambo bino yasinganga kubigamba mukyala we bwe yabanga amuziyiza okutwalira batamiivu banne ensaka y'enva. Bwe wamubuuzanga amakulu g'ekigambo eminwe n'amanyige ng'akunnyonnyola mbu eminwe lwe luyi, mbu ate amanyige kye kikonde, n'olwekyo kye yabanga ategeeza nti yali ajja kukukuba oluyi oba ekikonde. Buli omu waaba walabira omwezi n'enjuba, wadde nga bannakikuŋŋaanya omwenge baagunyweranga waka, bo ab'ebitundu ebirala si bwe beeyisanga. Mu kibuga Kampala mwalimu abadigize bangi. Waaliwo ebbaala y'Abagoowa eyayitibwanga St. Paul's Bar. Bo baakaawonawo ba Ssematalo baacakaliranga awo awali kati essaawa ya Queen. Kiraabu yaabwe gye baacakalirangamu yayitibwanga Kiwuye Blue Band. Waliwo n'ebifo ebirala nga La Quinta. Eno yali eriraanye Norman Cinema, era waaliwo ne Drive-in Cinema Entinda, Neta Cinema, Odeon Cinema n'ebirala nga Suzanne Enaakulabye. Omwenge mu kikuŋŋaanya gwanywebwanga mu biseera bya misana ng'emirimu gikendedde. Ebiseera bino abamu baabyeyambisanga n'okukyalira ab'eŋŋanda zaabwe, abalala baanoonyanga amawula ne babaga ennyumba empya. Ebiseera bino byabanga byakanaayokyani, anti obuzzi bw'emisango bwabanga bungi. Emisango nga kalebule, okulwanalwana n'okukwana bak'abasajja nga gibeera mingi mu biseera by'omusana. Wadde ng'ebyo biri bityo, naye ekyalo kikuŋŋaanya kyesiimisanga nnyo abatuuze era bangi beegomba nnyo okukisengako. Nampuliriza, nzikiriza ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula yaffe ettuufu liva wala mu kitabo kino akali amaggwa ekya munnaffe Godfrey Kakomo. Nkifundikirire wano, ate olundi we tunaava tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Mubeere bulungi, mweraba.